Breaking news. Maama pressure azirise ku Kooti mutabani we bwe bakamutemye anti ayolekedde okubanga avundira eruzira. Kati bino byonna bibaddewo nga ffe amaaso tugolese, wabula nja kusaba gwe ayinamu omutima omunafu Maama pressure ngazirika. Video eno tewandiyagadde kubanga ogiraba, wabula nga mu maaso ngenda kubanga njikulaga. Kati awo wennyini nja kusaba video eno gintereka ekigalo, gimpereka like, ate gwe atulawo omulundi gusooka subscribinga olw'ensonga information bwet ejja kubanga eva wano. Olwaliro ekkooti ezzeemu neetula olwaliro 26 omwezi gwokusatu omwaka 2024 era nga pressure 24/7 bakamutemye ebyeruzira birabika nga agenda kubanga akolerayo ddala ekibanja bwe kuba kwasizaayo gyali wasiza, bwe kuba kubanga azaalirayo ajja kubanga azaalira luzira eri tebamanyi bwa serebu bwe, tebamanyi nti eno yalina n'obwakabaka bwe yali alamula. Okusinziira ku video ze ziyalinga akola kabaka pressure ebibye bibi nnyo. Pressure 24/7 on site. Mami we azirise era nga ono bw'abadde akaaba ngenda kubanga akatambi nkakulaga maaso, wabula nga nja kusaba ow'omutima omunafu video eno abambigireke. Video eno ekaabya amaziga, video ya nnaku pressure 24/7 bamuzizaayo eruzira nate. Kati ono agenda kuwulira byonna ebibadde mu Kooti kubanga bibeereddewo ffe amaaso tubadde tugatezi, wabula nga nja kusaba nga buli nkola ffe wano kwenda boyugi video gimpereka like nga tetunaba kubanga tugenda ewala. Maama wa pressure azimukubye n'abanga abuyanye era nga ekididde kwe kumuyolayola mpaka awaddosiddwa mu ddwaliro eriri okumpi, wabula nga tanaba kubanga azirika oluvannyuma lw'okubanga bakatemye mutabani we ono. Simanyi lwaki omusajja tebamusalira ne bamuwa ekibonerezo kye, because omusango guno nsi yonna egulinako at least buli omu musimu ye, at least buli yali agugobereddeko, buli yali abeeko, wabula nga go amateeka bwe gatyo bwe gatambula. Omwana we maama agamba nti lwaki omwana wange temukola ki, temumuta, lwaki temumusalira oba oliawo atulabe ekibonerezo kyagenda okubanga asabinga. Bino byonna bibaddewo mu Kooti, wabula nga pressure ye ebyokuvuma ye alabise nga atakyalina pressure yonna alabika nga yakkiriza nti eri eruzira gyabadde. Bwabaddeko afunye akakisa, jjukira bw'oba nga oli mu custody y'abapoliisi oba nga omusango genda mu maaso tokkirizibwa kwogera, wabula nga ebigambo ebimu ku byayisizaamu nsobodde okuba nga nkiraba nti pressure alaga anti ekyamazima mukomera gyali ayinza okuba nga walabika nga bamutamye, because buli muntu yena yali abaddeko mukomera oba buli muntu yali abaddeko n'omuntu ng'agendako mukomera. Okimanyi bulungi nti buli lwe bajja ku makya waliwo kye bayita parade, buli bajja ne babasoma buli aba agenda mu Kooti, either obeera ku wakati w'okubanga ogenda kuteebwa oba nga ogenda kubanga okomezebwawo oba nga ogenda kubanga osalirwa, wabula nga pressure ennaku zombi zijja kuba 11 omwezi ogwokuna bwano omulamuzi musabye nti lwalikoma. Wakati kankwe ebimu ku bibadde mu Kooti ate tusobola okuba nga tweyongerayo ki kyolowooza ku nsonga zino zonna. Sente nyingi omusajja ziyantademu. Okay, pressure in court. Saba kuyingira kawo katono kalinyinko. Okay, Mr. Frank wasizoja. Okay, mwasize mutya basema. Bulungi twasize bulungi endere jambe tia. Tuli bulungi sema. So olwali
ntwalo mukisa guno bategeeza nti kooti ewedde mwenna babadde kusaidia pressure katugende bwero tudiscassinge ki ekiddako. Ensala y'omulamuzi ebadde brief, abadde talina nnyo budde bwakoonoona era pressure azziddwayo ku remand eruzira. So we are getting out of court. Abagalagala bwakabaka we bali. Council olikiriya gyendi batuzizaayo ku remand mpaka ddi? 11. Okay, so this is council for you mpaka 11 ogwokuna. Kooti ya Buganda Road begenda okuddamu otuula tumanye pressure kyekiddako, so I can changing a camera for you. Okay. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abanadamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge babanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero okumasira abanadamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 87 15 15. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8